Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Chinga wetiriza ani okula kweta mujukuru olyotya muri mukyalo eno tugenda ku mikolo munywanyi wange ono ow'Ekaggaba atogamba nti akana tekatuuse okufumbirwa olyotya obwo butya obwo muri ku ntinkitongo omwana tankimula akape omwana tankimula akape omwana ayinza okunkimula akapikyawo ogenda okuwulira nga ate nankane weetereza oyolekerawa makanzu biki tugenda mu ntonga ngenda mugundi omanyi kati eno mba waka amatofaali gatoofe amatofaali g'emulago mazigaganya akamaso kankote mbona gakuba ntamidde simanya gonna ne gakyama kyekiriwo tewali yolekerawa tugenda mu mikolo lumbe kwabya lumbe kiki kolo gy'abakadde nza tokyampita myaka gyamu nange enkuze naye emikolo gy'okwabya olumbe si gy'abakadde ate nno mulaba lwakuba waliwo bye tatunuulira okwabya olumbe ogwo omukolo tegukoma kutulaga musika guliko ebintu bingi mbuuza nti bitya guliko kati nze nga nze ntunuulira nnyo buli ku mukolo gwe ŋŋendako naddala egyo egy'okwabya ennyimba ekola ki achievements omugenzi zaalese nzikiriza nnyo nti ezo achievements teyazikolera mu bukadde obwo bwafiiriddemu tugambe nti yafa mukadde yazikola akyali muvubuka kitegeeza nti ntunula nnyo ku bantu abafudde abo be twegomba we yali myaka gyange yali yenkana atya oba okitegeera kituyamba nnyo n'ekirala mu famire lwakuba ekyo tukibuusa amaaso okwabya olumbe yandibadde nga nsisinkano ya nteekateeka okwebuuza nti tukoze tutya amaka gano obutasaanawo oba okiraba naye ate tukibuusa amaaso nti olumala okwabya olumbe buli omu nga yeesaanya buli omu ngadde e Kampala ne tuleka nga tetuleyinze strategy amaka gano agabadde gatukuŋŋaanya tukoze tutya okusigala nga tuli bansongera nga nago ga nsonga kati awo tusuulire oluweesa kwe kusoomozebwa okusinga oba oliawo okubeerawo naye nga emikolo nga gino mirungi infact ogigendako ne bwe baba nga si nti baakuyise nzoga nti kati mwe muli bayite baakuyise ne bwoba nga tewayitiddwa naye kirungi nnyo ogenda ku mikolo nga gino kikuyamba mu bintu bingi nti gwe kennyini obaako by'omanya n'omanya we wawaba w'olina okwetereza n'ebiringa ebyo wendowooza nsi kitwolekedde tugenze mu kyalo ate gino emikolo munene tegiba nti gya masitaani si gya masitaani bino okufulumya olumbe kola kiweelu bibaamu
naye ojja kwekanga ng'ate abantu babitunuulira nnyo ne batatunuulira nsonga ndala zibeeramu omuli okubalagaanya ze mu bigere by'omugenzi n'okuba nti kati abantu abasinga bw'afuuka omusika byatunuulira kimu ntandikirawo okutunda ne weebuuza nti ebyo by'osikidde nannyini byati singa yabitunda wandisikidde ki okiraba ekituzaayo ku kuteekateeka abaana. Yes, okuteekateeka abaana era abasajja bali baatusinganga bagambanga waliwo abasajja abamu nga emaali gy'alina agamba eno maali y'abazzukulu bange si yamu kitegeeza nti nabo teribeera yaabwe eriba y'abazzukulu b'abazzukulu kati otunuulira ebyobugagga ng'abasajja aba Walmart supermarket ezo zigundi ez'amaanyi ezo oyo omukyala aliko bawa generation etya naye bajja bakula mpolampola eno no gye batuziika ono obusubi kyamaganda yena tuli bulungi amasannyalaze tulina amazzi tulina banziika mu maaso awo Edda tuli ku butaka. Ku butaka Wano we babaziika egundi yaffe etandikira neyambuka ebijja biri waggulu awo bwe baagalamiza Namusanje Steven we wano kitange kati eno mba ku butaka amatofaali gatofu omwana nja kulaga we nasomera akwata empola Kiswera Primary School kasitenseni kaffe keeko ngakakuze tuli b'amaanyi nakalengeramu nnyumba ezinyirira oyo omugagga Kasendwa ye yazimbamu bwe tusojjokera ogenda kwakwata empola Kiswera Primary School nga waliwo akakuka twatyangamu nnyo naye kati tukuze n'olaba nga bya bulijjo luli teyo yalingawo ne lino ekkubo bwe riti kalinga kakubokubo eno naliyo nasomerayo P1 P2 P3 ne P4 nasomerayo ebibiina bina ne P4 nsiko bwetuba ffene tumukweko omwo wano wewali oluzira kuba lukyaliwo wewali oluzi lw'essomero wano nzijukirayo lwali awo balugjawo balututta lwali awo oluzi lw'essomero wano ono emisi wange misi na mirembe gwe mbagamba bulijjo gwoyogerako yono sasa okulaba sasa gamba otya muganda esimero mugago olya olyanirambula tulabe gwe okimanyi nti ojja kujja mu kkubo eyali kuyambye wanje
okimanyi nti anaakulwanirira ku mulimu eyo ate gw'olwanyisa aveeyo. Mukama atusaasire, Mukama atubeere, Mukama atuwe ekisa, twagalizaganye emirembe. Buli kinoomu nga gw'osanga, buli kinoomu nga gw'olengera, buli kinoomu nga gw'oyita naye ng'omwagaliza birungi. Kambabuulire, bwe twagalizaganye ebirungi naffe tufuna biki? Kansembeyo na kino. Okimanyi nti bw'okwata omupiira n'ogukuba ne gukuba ekisenge ekyo, amaanyi g'okozesa okugukuba gye gakozesa okudda wanje gy'okomya okwagaliza banne ebibi, amaanyi g'okozesa mu kubibaagaliza, supiidi eyo yennyini kwe gaddira gy'oli. Wabula gy'okomya okwagaliza abalala ebirungi, era sipiidi eyo ebirungi naawe gye biddira gy'oli. Gwe ng'oyagala okufuna emirembe n'okusanyuka mu nsi eno, yagaliza biki? Birungi. Bw'onaayiga okwagaliza ebirungi, naawe onoofuna ebiki? Ebirungi. Emirembe gya Katonda tegiremenga kubeera naawe. Gwe n'oyinza okutambula n'okweyagalira mu bulamu bw'ensi eno, era ne bw'oliba ng'ovuddewo olijjukirwa ng'ebikujjukirwako birungi, ng'ebikujjukirwako bya muwendo, ng'ebikujjukirwa ng'abakaaba maziga bya ddala. Edda nga tuli mu kyalo abantu bakaabanga ku mufu, naye ng'akaaba nate okutuukawo n'akuba omulanga ne mugamba nti agenda kufa. Bwe yayingiranga mu nju n'akyankalanya abalimu, n'afulumula kikattalo n'asaba akuugi, abange mumpe kuugi ze n'enywero ne yagenze bibye. Naye ng'omulanga bwe yayingidde atema, mugamba agenda kukola ki? Ekyamazima ng'akaaba yema kwekansaamu, naye nga takaaba kubanga akoze eki? Alumiddwa. Asaba Mukama akube entu. Gwe bw'olivaawo abalikaaba ku olwo bakaabe beesansa bage nga bakaabira ddala okuva ku ntobo z'emitima gyabwe. Bayibuli eyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Awo bw'oba ojja amaanyi, awo bw'oba ojja okuwangula, ojja kuyinza okumalako byonna bw'onaasomanga omwo era bw'onaabijjanga omwo. Mukama taaleme kuluŋŋamya n'okukubeera. Muganda wange ono kubanga ye Muisiraamu, sigenda kumukwasa Bayibuli, naye nga tekitugaana ate kumusabira. Weewaawo naye nga tukuzaamu amaanyi mukwano gwange. Mukama akole ekisa, Mukama akubeere, Mukama akuwa amaanyi. Gwe ng'otambula naawe omwesige, ate Katonda oyo taaleme kubaawo n'okuyinzisa era n'okusobozesa ennaku zonna. Kakati tugenda kubasabira bano mu ngeri enjawulo. Tugenda kubasabira Katonda oyo abeera mu lugendo lwabwe, Katonda oyo abaluŋŋamye, Katonda oyo ababeere ng'otutonze ku nsi kuno, ate olunaku lumu tulivaamu ne tuddeeyo gy'oli. Tukwebaza olw'abakadde baffe bano, kubanga ayi Mukama Katonda ow'ekisa, Katonda ow'amaanyi, gwe kennyini wababeera okubaawo. Naye ate Mukama gwe bwe wabatwala ewuwo kaakano nga tufunye ate ababaddiddde mu bigere, Mukama baabano tubasitula nga tubateeka mu mikono gyo. Ayi Mukama Katonda ow'ekisa, bulijjo yeebazibwe tukute Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gw'ogunyaziza, neebaza omulokozi. Mukama yeebazibwe nnyo. Yagenda okutambuza kusanga obuoli awo obuvunaanyizibwa olw'abatukulu. Bakaffe Abaisiraamu bagamba nti buli kibazo olwomba ku by'omulala akooyiyo
okugabana kwebiri nakigabana kwezi abasa abakristu bagamba nti nkuba omubiri bakikyali kutuuka kyali kiseera ekiba kisabira Omukama abeere naawe. Kale nga nva eri omulyoyi w'omwoyo ate kanzire gye ndi ate nakyo mubiwulire. Jangu nkwokesa omusana kuba ekyawandiikibwa kigamba tudde eri omusana. Ssebo nyaniriza misalugonvu mu maka gano. Oweekitiibwa tukusanyukire. Neyanza neyanzeege. Njagala kwebaza bannaddiini abatukulembeddemu. Njagala kwebaza abatuuze abakisowera. Nze Ssentungo Frederick Lugonvu. Abamu ku be nasoma n'abamanyi lya MAALI. Oluvannyuma lw'emyaka 21 nkomyewo wano. Nakoma okuba wano mu mwaka gwa 2021 nga nsomera ku Akwata Empola Kisowera Primary School. Bangamba lyakyuka ne balikyusaamu erinnya. We nasomera P1, P2, P3 ne P4. Era mu bantu benjogerako nga bammenta bange ye Miss Namirembe ne Miss Namuju. Master Nkata yabeerangaawo. Mukama n'amutwala. Master Kasanya. Omutwe gukyajjukira. Mu bantu benzijjukira twasomanga n'omuwala gwe bayitanga Peace. Suubira okuba nga yandibadde wano. Aliwa. Oh, kaali kawala katono nga kajagujagu. Naye kati mukyala mukulu. Nkulamusizzaako yaba Ogi wange. Njagala kwebaza omukulu Alan. Ebiseera ebisinga okusoomozebwa kwe tulina ennaku zino ku mikolo nga gino gye tubeerako, abooluganda babeera mu kwetala nga tebeetala kuteekerateekera nkya yaabwe, wabula nga beetala okulaba buli omu agenda kutwala mugabo ki. Kwe kusoomozebwa kwe tukyalina. Fe abavubuka abakyali wano tulina okusoomozebwa kw'amaanyi nti abantu bano bwe tuli mu kujjukira, bwe tuli mu kusiibula, bwe tuli mu kunoonya baani abagenda okubaddira mu bigere, ekitukuŋŋaanyisizza wano baabikola bali mu myaka gyaffe. Mbadde mbagamba nti nali wano emyaka 21 emabega. 21 emabega. Lwe lunaku lwe nkomyewo wano. Naye mukyala Gamuli twali tumujjukirira nga tumumanyi. Twanonanga wano obudomola ne tukkirira wansi ku luzzi. Ekibuuzo ekiriwo nti ebintu bye baakola mu buvubuka bwabwe gwe singa Mukama akutwala kati ensi egenda kujjukira. Abavubuka tetuyinayo kakisa kalala. Bwe tugenda ku mikolo nga gino ne tulaba ebintu eby'obuvunaanyizibwa nga bino, ne tulaba abantu ab'ebitiibwa abazze ku mikolo gy'abakadde baffe, tulina okutwala ekyokulabirako n'okwebuuza nti singa Mukama atwalira wano olwaleero, ani gwe ngenda okuŋŋaanya era ki ekigenda okunjogerwako? Tulina okusoomozebwa kw'amaanyi. Tetukyamanyi ddi lwe tugenda, era tewakyali alina galanti nti olwaleero wendi enja siriiwo. Twabadde twakava ku mukolo gwa muganda waffe agutaddemu ensimbi empya n'enkadde. Yavudde London, omukyala agamba tugukolere wano, tugukolere eggoli ewaffe mu Mpigi. Byonna biwedde ne byakoze abikoze. Laba bwafiira ku honeymoon. Tewali yakirowoozezza nti agenda kufa. Naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe singa Mukama akuyitira wano olwaleero, ensi egenda kwogerako ki? Tetulinaayo nkya, tulina lwaleero. By'okoze olwaleero ensi byegenda okujjukira.
bw'oba tolina ky'oli sirina kyegenda kujjukira. Abaami abali wano n'abakyala abali wano abasinga batya kye bayita okulaama. Abasinga batya kye bayita okulaama. Olw'ensonga tulowooza nti okulaama kulina kukolebwa abo abali ku ndiri. Naye kati bw'otunuulira percentage abantu abafa ababeera ku bitanda nga balwaddeko be batono. Abasinga bafa bikutuko, abalala bubenje n'ebiringa ebyo. Naye buli lw'otalambika by'osigaza kitegeeza nti ensi ogenda gireka mu kaseera ak'okusomoozebwa. Mbadde ntunuulira omukulu Alan, njagala kwebaza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tugenda ku mikolo nga gino ng'abasajja abaliko abooluganda amaanyi bagatadde mu kwebuuza nti nzani atwala omusiri gw'emmwanyi. Mubuuza nti omusiri gw'emmwanyi gw'otwala nannyini gwe yagujja kujjajjaawo. Gwe by'oyagala okusikira nnyini byasikira bisikire. Obuvunaanyizibwa bw'amaanyi abasika bwe balina mugenda kusanga akaseera akazibu naddala singa mba mu famire ezirimu abaana abangi mwe muli agamba nti nze mpaako akange. Mukulu Alan n'abooluganda balina okusomoozebwa nti abakadde abaatuleetanga wano balinga abavuddewo. Tugenda ku mikolo mingi ng'omukolo gw'okwabya olumbe gwe mukolo ogusaanyizzaawo amaka n'olujja olwo. Kyokka ate si kye twandyagadde okubeera wano. Kitegeeza nti balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okwebuuza nti ki ekigenda okusigaza legase ya Gamuli ekisowera. Bo bennyini be balina okukyebuuza. Tuli mu kaseera ak'okusomoozebwa ng'abaana abavubuka abali mu myaka gyaffe ebirooto byabwe bya kunoonya taata yalese akeedi mmeka, alese ebibanja bimeka bye ŋŋenda okusikira. Tutuuka mu maka agasinga ng'ebijjanga bw'obiraba ke kantu akasigaddewo ng'ogwali omusiri gw'emmwanyi waliyo estate emabega, omwana yabitunda. Tuli mu kaseera ng'amaka bw'ogasanga nga galimu abayivu, nga galimu abalina connections, nga connections zaabwe zibayamba ku mateeka n'okugamba nti nze ntwala share bweti. Gano amateeka g'abazungu odowooza gatuvuze na bubi. Omusika atwala percentage bweti, bamulikwa percentage bweti. Ebyo byonna bituvuga kututwala kugabana. Naye batunuulira abasajja nga ba Walmart abatandika supermarket ez'amaanyi okubanga kati mulimu muwala we, twandibadde nga twebuuza nti taata alese eki, maama alese eki, byalese ani asobola okusigala ng'abitambuza. Buli muntu kyaba yeebuuza. So si byalese ani agenda okutwala ekiriwa. Ne batuuza n'enkiiko nti ayiika 3 tezijja kumala bijja, tukole 5 ziri ensanvu ze tuba tugabana. Bachairman nabo ne batuula kubanga bamanyi balinako percentage yaabwe ne bakulukuunya. Ndowooza tulina okusomoozebwa n'okwefumiitiriza okulaba ng'oba oli awo abagenzi bye baleka tukuuma bikuume so si kubisaanyaawo. Wabula ng'oteekateeka okukuuma ebyabanno naawe olina okutulaga biki by'okoze. Kitegeeza nti obuvubuka bwaffe tulina okukola ebigendo tweyimirira mu bukadde. Olwaliro lwe nnina, olwaliro lw'olina, gye nnina olwaliro byebyo, by'olina olwaliro byebyo. Naye njagala kubuuza nti singa Mukama akuyitirawo n'olwaliro, abaana bo balekedde ebyokuuma, si ebyokugabana, naye obalekedde ebyokuuma bwe biba nga tebinnabaawo. Ebyabanzaala mu famire ya mukyala Gamuli, banzaala mu famire ya gundi, well, birungi, naye gwe oli ki? Tukoze n'abantu bangi nga batunyumiza nga babazadde ku Pride Theatre awo ewabba kuli awo wenzaalwa, naye nga paka kati akyapangisa. Ekyamaanyi kyalina kwe kulaba generation z'akeedi ezikyuka. Buli lw'ozaalibwa mu famire ey'obwavu buvunaanyizibwa bwe okufuuka omugagga asooseemu. Buli lw'ozaalibwa mu famire ey'obugagga teweeyibaala na kutandika kugamba nti ffe tuva mu famire ya gundi, kijja kukuswaza nga famire gy'ovaamu ngagga ate nga gw'oli mwavu. Amannya ga famire zaffe tugakuume nga naffe tukola ebituweesa ekitiibwa.
siyinza kwogera bingi wano ndi mwana kubanga mbadde mbaga nti emyaka 21 nga minsi tukyamuyita mingi nga tuli awo naye nze nva mu famire ya Mulago Yozefu ebusubi naye emyaka mingi wano ndi waka njagala kubeebaza mwenna abasika tukakwatireko abaluvu n'abalabba y'abali wano batandise okulaba zaabu ali ku bibanja bino mutuyambe kino mukireke temukigula Alan gwendabye eddoboozi eribadde lisinga agenda kusanga okusoomozebwa kunene okuva mu booluganda nga bamugamba maama yafa taata yafa ffe tuwe ebyaffe kubanga tuzze tubiraba mukulu Alan tokkiriza ligase ya famire ly'ettaka twongerako bwongezi naye tetutoolako taata we yalina yiika 10 nga muli basatu kati bw'ogatta abazzukulu muli 3 oyagala wasigale yiika emu. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring ebyamazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all petrol station esimu noti 786858206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7858206 oba noti 752331 Focus Construction Company, let's build the future. Mwezi ogw'omwenda nteekateeka okufuna ekyemisana ne bamaama ne bataata abalina abaana abalwadde ba sikosel. Mwezi ogw'omwenda tugenda kufuna ekyemisana ne bamaama ne bataata abalina abalwadde ba sikosel. Si kyakusasulira, si kyakukola ki. Baana bangi abalina abalwadde ba sikosel ng'anoonya n'eddagala ne libula gezaako ekisobose waakiri buli mwana tumuweeyo eddagala lisobola okumutambuzaako emyezi nga 3 erisookerwako tufunemu ekyemisana tubalage nti temulimu eka. Bw'oba ng'olina omwana nga mulwadde wa sikosel ng'olina omuntu omumanyi nti mulwadde wa sikosel tugenda kutunulira arrangement y'omwezi ogw'omwenda tufunemu ekyemisana nabo. Nja kuba mbategeeza venue ne date entuufu. Oyinza okuba ng'osobola okumpa bulamu, oyinza okuba ng'olina ky'oŋŋamba, osobola okuga nti mwami Lugonvu nange kangulireyo abasikosero 3 ekyemisana. Oyinza okuga nti twandikikoze bwe tuti amagezi njagaaniriza kubanga si kiteeketeeke nti kiriko pulaani ey'amaanyi naye mpulira eddoboozi lya Mukama nga liŋŋamba nti lyako nabo, beerako nabo, siibako nabo, nyumyako nabo. Kyanjigiriza bingi nti mu bulamu bw'ensi eno tukole bitukola nga tukyali balamu. Tetugenda kufuna kimala. Enteekateeka etandise. Simu yange kweri eya 0753885639. Osobola okwogerako nange kyonna ky'olina, kyonna ky'osobodde ne bwegaba amagezi nja kugaaniriza. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Ettaka ly'obusika likuba Bisiraani era lyavuwaza. Temutundanga ttaka lya busika. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nja kusaba munzikirize nabadde nnyina omukolo mu lujja mwennyini ewange muliraanwa wange ayanjula muwala we ayanjula kati ate naye nnyina okuddayo e Katende
nagwo ngubeereko n'amasala ngali. N'olwekyo singa neewulungulamu katini nja kubeebaza naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala abooluganda, abako n'ab'emikwano. Ngaleesa amaanyi owa ndaba ogere nkukkiriza omusana bwedda gunjokya nkukuuma ogende bwotyo. Sirabanga nze ku ssente ennene za Uganda zifaanana zitya. Nsaba okwata awo ondageyo akapapula ka Uganda akanene. Owaayi nkuviireko awo omusana ogwokyezza nze nno nkwetegereza ndaba lw'okwatayo. Oba oli awo wajja kubaawo akutaasa naye njagala okwateyo zonte gunjokyere ddala. Neyanza mbadde nja kusaba nze nandikuwadde tuzigatteko tuzimbe ennyumba ya musomesa, ennyumba y'omulabirizi ey'obusumba. Munzikirize nteekeko ebbaati lya $3,000. Nsuubira okuba nga oba oli awo lijja kubaako kyeryongerako. Mundabye nzitowa $2,000, $1,000,000, $1,000,000 naye tojja kunzijawo wano. Kale oyo bw'atyo bw'atukoze naye nga lusiziwulidde. Mugagga naye oli mugabi, kyokka ne byeyogera byennyini bikufaanana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Endala zo nnyingi, mami ng'obwo mutukoze bulungi naddala nga muva wano mu byalo byaffe bino ebya Buddu. Ndowooza eggwanga tubatunuulidde, kubanga abakatikkiro n'abaana abakulembeze abali mu bwakabaka bwa Buganda mu bifo eby'enjawulo kati ate bano be basika abaffe, mukuume ekitiibwa ekyo. Mami ng'obwo ebigambo byayogeddeko nange sinze nnyo bikatirizako bukatiriza. Ekigambo kisooka bayogedde ku kigambo kyekiraamo nti ennyumba zaffe nnyingi zisasise lwa nsonga abantu balaama bubi, abantu tebalaama, abantu batereka bubi abalaame. Sebo omusumba, sebo omusumba, sebo ayogera omusumba sokwogera kubanga ndi mukulembeza ate message eno nkulu kubanga omusumba ono alina platform ezisinga ezange. Ensonga ziri ssatu ezitubonyabonya kakati. Abantu tebalaama, abantu balaama bubi, abantu batereka mubi ebiraamo. Ekintu kitawanyiza nnyo naddala ffe abakulembeze. Obeera mu ofiisi omwo abantu baleeta emisango ya family affairs ekikwatagana n'ettaka n'okugabana obubi n'amalaamu gabba n'okugakyusakyusa. Tusaba abakulembeze mwenna gye muli, bassebo ne bannyabo, tuddemu tutukize ekigambo Lugonvu kyayogedde, ekigambo ky'ebiraamo. Omuntu w'olw'amaddi, etteeka ligamba nti omuntu owoza emyaka 18 okkirizibwa okukola ekiraamo. Ekiraamo kye kiwandiiko kyokka ekikkirizibwa okuteekabwako omukono nga tosomyemu. Abantu temubawa biraamo byammwe kubisomamu. Omuntu kasootekako omuntu eri kino kiraamu akusayiningireko oba abajulizi babiri, ate asayininze ekiraamo si yakitereka. Wekitwale okiterekeko essingo, oterekeko ekyannamukaaga, oterekeko ekiswera, kola kopi 6. Ebiraamo ennaku zino babigula. Abantu abamu banywamu kutwengese omusumba. Bw'amala okulaama nga yatudde n'emukwano gwe nga tajja agenda mu kirabo ng'aga nti nze kyange nakimala. Lugonvu oyo ye mujulizi wa, n'ekundi yakirina, n'ekundi yakirina. Bannange, ebyo byonna birutabudde. Amaze okukola ekintu kye kyakyama ate n'akola ki? Ate n'amala abamu ndoza n'obiti baba bitimba eyo tubasula ku buliri. Naga bano balina ebiraamo byange. Kati abo kiba tekikyali kiraamu. Situka tambula jangu wano wendi. Timu nywevu
Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama.